Hello, muwanguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Olwaleero ngenda kuba njogera ku biki by'olina okukola ewaka singa olowooza nti onywedde obutwa oba waliwo ekintu eky'obutwa ekikuyise ku mubiri oba osizza empewo ey'obutwa mu mawuggwe go, ebintu bwe bityo. Ebimu ku bintu by'osobola okutegeererako oba ebituukawo ne bikulowoozesa nti oyinza okuba onywedde obutwa, osizza empewo ey'obutwa oba waliwo eky'obutwa ekikuyise ku mubiri. Ku mubiri osobola okulaba nga kutandise okumyukirira, kuyokyayokya ng'ekintu kimaze okuyikako oba omaze okiteeka mu kamwa, nti ekintu bw'okitadde mu kamwa ogenda okulaba mu kamwa mukubabuukirira, mulinga omumyukirira, olinga ng'ava okumira ekintu ekyokya, ebintu bwe bityo. Oba bw'otandika okussa omukka oguwunyanga ebidagalalagala, oba bw'otandika okusesema, ofuna obuzibu mu kussa, owulira ng'ayagala okuzirika, owulira olinga ayagala okutabuka, oli confused, entegeera yo etandise okukyuka. Ebyo bye bimu ku bintu ebiyinza okukulowoozesa nti olabika onywedde obutwa oba ekintu eky'obutwa oba osizza empewo ey'obutwa. Ekintu ekisinga omugaso singa embeera eyo ebeera ng'ekutuuseeko, kulaba nti oyita obuyambi. Funa omuntu gw'oyita, funa omuntu gw'okubira essimu, funa engeri y'okuyita obuyambi kuba kyetaaga okutuuka mu ddwaliro amangu ddala. So bw'oba ng'omaze okuyita obuyambi, waliwo ebintu ate by'osobola okugira ng'okola nga n'aleeta obuyambi bw'akusangira. Ekisooka, bw'oba nga omize kimira ekintu ekyo eky'obutwa oba obunywedde oba oliridde mu kyakulya, fuba okulaba nti ebintu ebirala ebikyali mu kamwa obiggyamu. Ekyokubiri, bwe kiba nga obutwa bukuyise ku mubiri oba ekintu ky'obutwa bikuyise ku mubiri nga bw'onolaba zi chemicals ezo, ggyamu engoye zonna, naye kyandibadde kirungi singa osobola okufuna gloves n'okozesa gloves okuggyamu, era olususu oba ku mubiri ewayiise ekintu ekyo onazeewo n'amazzi okumala wakati w'eddakiika 15 n'eddakiika 2, kijja kukuyambako. Bwe kiba nga bikuyise mu maaso era namwo osobola okwozaamu n'amazzi agannyogoga oba n'agalimu ekibuguumirize ekitonotono okumala eddakiika nga 2, oba okikola okutuuka omuntu akuleetera obuyambi bw'atuuka. Bw'obeera nga osizza oba osise empewo ey'obutwa, kati kwezi obadde ofuuyira nga bano abafuuyira ennyaanya, abafuuyira ebirime, abafuuyira mu nnyumba okutta ebiwuka, ebintuntu bwe bityo, n'otandika okuwulira obubonero buli bwe nayogeddeko mu kusooka, ky'olina okukola olina okugenda mu kifo ewali empewo ennungi, ekifo ekiri open. Bw'aba nga muntu gw'oyamba mutwale mu kifo ekiri open ewali empewo ennungi asobole okufuna omukka ate mulungi ogutaliimu butwa buno. Omuntu bw'atandika okusesema, mukyuse omutwe aguteeke ku mabbali ku mukono guno ogwa kkono, ekyo kimuyambako ebintu bino obutamutuga, kuba bwe bimutuga ebimu bisobola okugenda mu mawuggwe ate ne bireeta obuzibu obulala. Bw'obeera nga olina chemical oba muntu oba mwana ng'alina ekintu ky'anywedde naye nga mulina omukebe gw'ekintu ekyo ewaka, osobola okusomako kuba ebimu kubako instructions oba ebiragiro ebikuluŋŋamya mu ki ky'olina okukola singa omuntu abeera nga anywedde eddagala eryo mu butanwa. Bye njagala okulabula nti bw'obeera nga omuntu anywedde ekintu ekiteeberezebwa okuba obutwa, togezaako kumuleetera kusesema. Abantu bakola ebintu bingi, waliwo abateeka olugalo mu kamwa, waliwo abanywa butto, abanywa ebintu eby'enjawulo. Okugezaako okuleetera omuntu okusesema ebintu ebyo si kirungi, si kirungi, era njagala okudiscouraginga ffenna obutakola kintu ekyo. Omuntu bw'abeera ng'amize akanda k'essaawa, obwanda obutono obwo obubeera mu butooki obumu mu ssaawa, buli common nnyo mu masaawa, kyandibadde kirungi n'okozesa obwangu obw'ekitalo. Kino kitera nnyo okulabikira mu baana abato kuba bazannyisa obwanda obwo. Kozesa obwangu obw'ekitalo okulaba nti omuntu oyo atuuka mu ddwaliro, kuba obwanda bw'essaawa